Do you think that case we buzibu? Nze ndowooza ayinza okuba propaganda be babitandise n'atandika otambuza erinnya lya ate bagamba olugambo luli aweebwerwa ate bannayuganda tebeeyagaliza weebale nnyo kituufu I don't know kyokka nga ate muli kunsingwira gye mwali badde mweyagala ennyo ennyo nnyo nze njukira we nnali Arua eyo radio gye nasookera ddala okukolerako nga ffenna oba oli muteesa oba oli mukyoli oba oli muganda oba oli solongazi wasala kaluma n'oddeeri nga ffenna tweyita baganda solongazi oyogeramuko ekigambo kimu bibiri oli otya ndi bulungi nga tulina n'association gye twakola mu Arua mu West Nile etugatta ngero olende munnaffe ne banamuwa transfer ne bamutwala ennyendo tukolamuko kagunde ne twekolamuko ne tukunganya obuse ne tugenda kulumba gindi tugende tulabe ku munnaffe tugenda gundi yalwadde tugenda okyegera ngera twakola akantu kaffe ka cross kalumanga kalungi nga ffenna batuyita baganda naye nga si buli yali giri muntu yali muganda okitegeera kati so bano bali eri bagwira bali beeyagala nnyo okitegeera ekizibu ekikutuuseeko nange kiba kinkola kikuluma nti gwe wooba okyayina empapula kati ng'ebizzeewo nkwekaako ewuwo njira mbeerawo ko nga maybe wekiba kisoboka nkole empapula zange nange normalizing era it takes a process okukola ebintu ebyo oba mbuuliraako guide me on how you got yours okitegeera badde sinafuna teeka ento oba case yandiba mu kintu kino nze bwe ndowooza naye wekibanga kyaliwo ate okubeera n'endowooza negamba nti bano kozi bategedde mbw ayagala gomba ne wabaawo abantu abagala okwesimbawo nga bebalwanyisa nakyo kisoboka because politics is adategeba ate nga buli omu asobola okikola ki naye kyensinza okwagala pacho tannava gundi Flavia tayogedde asidisi era ng'omuntu yenna omuntu omukulu kati omuntu akuze mu biro cause okuva yadda wano aludde wano ovaayo n'ojja n'oyogera kati ate oba oyongera bwongezi gundi kati asirisa asinga ate ono omusajja ayogera ebigambo asooka amuleka ayogera ebinaamuggwako ye asirike nga haaji audhu billahi minashaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show basebo ne bannyabo abatambula naffe ku mukutu gwa Megaton Media wamu ne Uganda ddala kyeno nga wagituuma ekintu ekiri gundi ennyo Uganda ddala ate yinza obutabeera ddala waki wagituuma Uganda ddala kubanga ndi munnauganda ate njagala kukola ebintu ebya ddala kole ndi ne pacho olunaku olwaleero tugasse emikutu Megaton Media osobola okubeerako wano noga akangendeko ne Uganda ddala manyi ffe bakabaka kati ffe tuliko onyirira 2025 wesibadde sookogampe mukyala wazaala baby girl bamta mama malaika kati no wange bamukeberanga muwala wow munange ate nikwe nali njagala weewuunyira abakuba mulenzi I don't know naye mukama weebale yampa essanyu ly'omwaka despite of bye nali mpiseemu 2024 teyambeera mwangu naye ate we yali eggwako ate mukama nampa essanyu nakuessanyu omwana bange kirungi nnyo okuzaala omwana wo najja nga mulamu bulungi nga yakula bulungi nga yenna kwegamba patisi zonna zikweziri si mulema siki bakulongoseza ne batamusala kuba n'abasawo abo mukama watababeera nabo bayinza okulongosa ne bamusala boyinza ozaala n'amenyeko omukono n'akola ki those things are all there kati we bavaayo bonna nga muli balamu mwebaza bambi n'omuzaala we n'emikono kwegiri amaaso kwegali buli kimu n'omwana eyanyumidde naye babaana tulaga wati na kikyali kyange bakiyita manager Namiro ali okwo ku TikTok kati waliwo omukazi akola live buli kaseera ng'awaata amatooke mulema omumanyi tumumanyi nina gwe nalabye mu planned wife ng'awaata amatooke ng'anyiiza nga mulema tayabadde mulema omulema sinnamulaba oli mulema talina mikono naye buli wakola live awaata amatooke kati abaana bakomplaininga lwaki awaata nnyo amatooke maybe Uganda ogiraba gye tulimu kulikayo navaayo naye oyaka yakasenga tusigalirawo netubanga tukola emirimu gyaffe manyi emirimu gyaffe gino buweereza nakulemerako naye leero okolayo enkya n'otakolayo consistency kuba pacho omuntu ali ku Uganda ddala ayagala okumanya leero pacho aleese each and every day
No, I promised them at least twawezezza omwezi omwezi twakozeza nga 27 so I promised them at least every day wagenda berangayo something yes ogenda kumalako n'ebintu oba kumusitula kujjanga tukole ne malayika we shall yes awo nkwagadde kati channels zino tobulaba nga kankukola surprise gwe gwompise kati olaba kasuko oyo akeera ku macha kasuko ndako akola showngezi nze buli wenkera nentunulira kasuko bwenti ngamba nangi olonze Megatron bambi yayigira kubali that's why each and every day omuntu ali ku Megatron afuna ekitone nnyo videos kati nabatereddeyo dasiraje rubwama jali ayogera ku lutalo lwe Kongo bamulaba ejo nabadde ne Rain ayogera ku byali puzzle bamulaba nina ani omulala nina koja kagatto kwali oko ali ku bintu bye baluwa anti gundi bade bamutwala mulongo babiri sala ono we wakaliga bamutwala bwe baluwa zasomba za bufere bali oko bamukuba ne kadero le bachegede nyigira nyagamba mbuza bufere ne baluwa ezo ziraba asome baluwa ngo omuntu yali ayina ku kizibu nedda kati those are life things we abantu ze baleta naye tulage tojireta in form of agundi nti yakuwandikidde no that is I think why they are calling them fake naye come and tell us munange kino ne bwechi because fena twali tubadeko ba presenters ate ononye ekintu ekikola kinga bolaba bwe tulaba films z'aba Nigeria bazanye ekintu ng'embeera wali ogiyiseemu wali omuganda yagiyitamu oba weebiri past continuous present n'ebirala okitegeera nti agenda n'azanya ku muntu omwavu nga maybe family badde njavu omukazi ono n'akwanibwa omusajja omugagga n'akola atya abayina omukwano nga baavu sende ne zimusikiriza n'agenda ate ng'olaba it is a real what kali katononye wanje abo bali batya kati oyagala kunyumya story ya Chosen Becky lama Chosen Becky yagira ku sympathy yo akana akawala akavudde mu kyalo andi twakatunulira ngera Chosen Becky in fact breakthrough ye eyagala kumfananiramu ya lutalo David yes because yes nze omukubaala baku David Lutalo yasoka ngaachagira envire akyazifumba nze omukuba era teri muntu asobola kwagala ne David Lutalo nkimanyi kino akimanyi nga nkyakola ku ssuubi nga Mozart eri wali wa bakuli ngoludde mu radio Subi yasigaza kipande yes wekiri naye nga frequency I think it's success bebagiina naye Masaka ekyali I think so nze omukuba asooka kulaba David the first David Lutalo nga tukyakola envire zaffe za Pam ngero olumaliza akayimba ewa bakuli ng'atambulawo n'ajja bambi mpola mpola n'akadigida mpola ne bajja oluusi ng'ajjirako ne Mozart oba okujja yekka okitegeera so twa having that sympathy ng'owulira nti olaba bambi avudde mu kyalo akulaga embeera mbi abadde akuba bricks ABCD abadde muzimbi naye ate agezezzaako kino ne tufuna kiro manyi bannayuganda twagala ate tulina sympathy tugamba bambi katugende tumuwagire kyova olaba David abantu baali bamunyiigira wano nga bagamba naye ali omu ku balya ssente za gavumenti so nga ate nga bo bagamba yeerabidde enzijaye gye yakola ki yagiramu so neya Chosen Becky bwetyo bwe yali batusuulako omuwala avudde mu kyalo biki ali awo nga kale byonna features ezimuliko zisesa oli bwamutunuulira ennyindo naga bannange kwegamba oli n'abeera awo nga yagala kulaba gundi oli n'atunuulira kino lwakuba ate yabadde yakisusiza she has become more of a TikToker than an artist nti ne respect abantu gye baali bamuwa oba gye babadde bagenda omuwa kakati kigenda muleetera by the way watabeera na muntu agenda mu advisinga egenda muleetera gundi y'okukka oba yakka kubanga gwobeera ku TikTok oli mu bisika ati weefungula weekola biki wositama weewujja bwoti you know so that alone a celeb does not stay like that wade twagala nnyo ssente naye yali badde ng'akolako ezimu azireka ezimu akola eki eno bw'obeera muleeba togivaamu buli mwaka kwegamba abantu bagamba naye naye akisusa ate buli lwolaba Chosen Becky nga musanyufu nnyo manya kaaguddemu kati tekanagwamu ndoza tekanagwamu bulungi ono manti bakyalina ebizibu n'amiri be bamanyi naye so today wali mbadde anti Peter ayitamu naye ng'omulama guli nti tugenda ku bantu babiri tuyina
gundi nabitengero Fida Queen tuyina ne Flavia Namulindwa bona abaganda mutuma amanya bana nabiki bona bakolanga kubukedde naye mbadde njagala nkutandikize eno stories manyi zetubeera nazo story ya mulongo babirye cause nalabye abantu bangi bagetinze concerned ne story eno abamu nga bagamba nedda mulongo babirye ayambye abantu ne ngamba yes abamu nga bagamba cause ono we yavuddeyo okubeera nti ayogera yarazembo ate ebbaluwa zaawofere nnyo n'atuuka n'okusoma ebbaluwa ya Kanyonyi nga kakoze kati emba Kanyonyi ne kajja mu nyumba ne kapama kamala okupama naye waliyo omuntu ayogeranga mulongo Saara fujjo lyaki si fujjo ensogola ky'okwisi oyo n'okusabye nga yeekole fujjo yakole fujjo SP bannange SP alabika waba mulongo si yamuddako yadda mulongo kubanga yagambye Akanyonyi ne kayingira era yogera ddala nga babirye naye okoze ku radio okumala ebbanga wano tugenda yitawo radio najingira when I was in senior for vacation. Seriously? Nali mu Arua, I'd gone daddy wange yali that time ali eyo nga jakola mu barracks so ngenda yo for long back gundi eyo holiday balanga nga baagala abakozi ku Arua 1 it's now ya vision kati Arua 1 FM so mpulira ekirango kwolo ne wakasa abagamba Naduka buddusi ne mngamba ne mbuzo wa boda waliyo boda kagaali ati okatulako kisajja natula kikazi balewe wakalipira kisajja Arua 1 eriwa nantwala kati nga bagambye okumanya oluzungu an added advantage oluganda added nengamba yi bano bakyali kuzina ennimi bbiri bubiri alenga gomanye ennimi nga babadde kibano kangendeyo nagendayo nakomawo na mulimu in fact when nagenda nakola ne mid morning show nasigalirayo ddala ne bampa ne show nga yali yagikolako nawe ngenda okukola naye batuyise nga bana kuyita kati nebaga jangu ne tukolerawo promo ku lw'omukaaga tugenda kumpewo ne ngamba ate wano wendinga eyo gundi mpya nkadde batuteba star I know batuteba star so kiki omanyi ku bintu by'ebbaluwa nga tunagenda ku mulamu agafo ebintu by'ebbaluwa ebyo what I know is most of the times ngenda kugamba ebintu nga bibiri oba bisatu byenjizeeko mu radio omwo ebbaluwa yakupanga because oba oyagala bawuliriza ate ne sympathy eyo naddala ukasita okwata gundi y'abakyalo oba obalina kati njagala kugamba nti ebyobugagga oba kale whatever that lady has got tabijje ku star because I've ever worked for radio for UBC. There's no money. You have to be presenters. We get 800,000. Gross is 1 million. Then net to pay 800 something. That is what we used to get. Muna twamalanga konze when I first got my first job at UBC. Bantwale nakasongola and life was a bit cheap because the nyumba yange yali yakisenge na diro self-contained and everything. Atenga bisenge binene ya mtwala abiri. Atenge ne Kampala inzo kwera ku mtwalo nga 7. Obo kitegeero be kinana. Wane rubaga webale. Kinana kakaddi. Webale nnyo. So ntinze ekinana kyange I was even saving 500 or even 400 like because I was in Nakasongola UBC Nakasongola. Kitegeera. So neyenga nti kale bayina mu benefits ennungi nti wabeerawo olunaku olukulu olw'obiki ebyo bayina obugundi bwa advanced obuntuntu bwe bakwongererako nti wabeera ennaku enkulu babafaako babaleeta packages biki bintu ng'ebyo naye nga ono byonna byakoze manyi bino ebintu byakupanga nakuyiya bubeera omuyiya okola okitegeera bubeera omugezi kati ye mulongo yagenda neyeekwata abasawo be ne bagamba tulina okukola ssente okitegeera kyobola nti wane wakaliga bajjangawo nnyo abakyala munnonye mazzi ga mukisa simanyi ngenda kunaaba simajja ngonyo nabe ekyogo bwekiti simanyi okola otya oba okitegeera abakazi kasita obakwata omanyi teri kitawanyiza abakazi nga abakazi kwagala kubirivingira mu ddogo buli kaseera nga balowooza nti eddogo lyeri kuuma omusajja ate nga nze mu culture yange for us we have gundi nti nno eddogo liri ku mubiri gwange nze nga nze ndikuloga nze eddogo it's my tongue it's the way I'll prepare myself and be organized nze ng'omuntu and the way because for us we believe omusajja yenna by the way let me tell you much as women think okubeera n'akabina kyekikuuma omusajja kubeera n'ebyo omusajja osobola obeera nabyo byonna n'akulekawo kiri nti olina empisa ennungi ekyagaza omubiri there is that good exactly nyinza okubeera nga ndi mubi naye nga nina empisa manyi okufumba manyi okwogera n'omuntu because si buli muntu nti
ngeri gye mbwatuka kati naawe nga wansanze ndaddi Melanie si bwenjogera n'ebintu wano oli ku mulimu bw'oseka bw'okola ki mwenseka nga bwenjagala nina okubeera very calculative ng'akantu kwe kanamukasa nkamanyi namukasa waba akola wano naye womusanga ayogera ayogera ng'atalina lulimi yes that is it oba okitegeera so wootwa kati abakyala for them they think nti omwami bw'ayenda nina okugenda nkola kino ngenda oleeta eddagala aleme kwenda ngenda bakikuwandikira eddogo gyeriri me I don't but there are those okuba tebannakulogako there are those who have no ejjogo can be there that is if you believe in it but there dogo kuyizira iri like have you ever found someone ekigere ekizimbe nga bagamba bamuloga yes I've ever had si kuzimba kokka n'abalalumba labika bagamba bamuloga simanyi yakola bwati ne bwati oyo yakola ki simanyi yakola bwati ne bwati but I think to me it's also believing in yours believing anti jebiri then they will what work on you kuba banji nyo batugamba ojja kulaba nja kukola bwoti ne bwoti but you are not God you don't determine my stay and my destination and what have you ochegera wogendero chikola maybe time yacho yali ya mukama yagamba olunaku bweru nchitukiriza just kutuuka nga that day God adokana katonda yaina plan ya fe anti no go chinko yes okay chobola banjala nyoka na akantu seka bani akatandika mutozi waffe yasalawo yes aina akalale naku zina akatambula oh my kangere nkajjukire kaddala naye sekati mutonzi yasalawo nti oyinza kuba okola kineyenga kiringa oli ogamba nti kati njagala saawa zino ombuulire gundi gyali kati musanyufu mbu ye yatasegirinya edduwa ye yakola seeka umaru yayina osomezita abantu andi yagamba luli nti yali ayagala kukola ki mukama amuwe omukisa alabe kuki kabuli ya gundi kati yagiraba lwaki teyasaba pamiti navugundi baziyita bateze essomero zeno zetwawandika lwaki wasaba paasa gyagiraba asabe paasa gyagiraba olaba ebintu bya mukama ebiri ebizibu tiyali ayagala ogirabako naye ne mukama n'agamba nawe tojja giraba ojja kubeera eno mutonzi waffe yasalawo musonzi waffe yasalawo kale katugende ku topiki olunaku olwaleero awo tujja kujjawo ng'olunaku lwawo Flavia Namulindwa Bawe eyali Bawe kuba kyeyo yakomyewo olw'ensonga nti bakanira ebyobugagga oli agamba Flavia ayagala kutwala nnyumba ze wongambe ziriwa masanafu era yavudde nakola interview nga mukawo kukira omususa interview emwe yagambye manya amaka gali masanafu simanyi bagagamba geego cause na interview gye bagikoledde babaddewo masanafu ono avaayo cause nagendayo koko oba ku birthday otandikadde okulaba Flavia yoyo omwana omuto ono yafa omwana ono omulala eyaddako ngabo kubakubyewo buli ali mu bumeka cause I lost touch omanyi tulina we tutuuka buli omu n'abeera ndooza so busy in that bambi newe mbasi kucekinzeeko sinti mbasi kyakwagala oba ki naye some things bibeerawo nga maybe family work and what ochegera wali ono wetubeerawo netubeeranga abeebulaaya nga ne muno tomuceekingako nkugambye kati bwebeka tolaba kuvala stia badde nga ndi awo najjukira luvannyuma nenga okimanyi sinaweereza ku mwana ono ka happy new year message oba okitegeera so nze I made sure nti mu industry muno nakolamuko emikwano with my fellow presenters because nze I believe in so much nga njagala nnyo to copy because bw'ota copying oba when you don't I don't believe mu kino ekintu kyogamba nkola ku gundi wokka we nina obeera bali abalala sibakola ki sibalaba nze ekyo ekintu kyali kingobezaako ne ku salt kuba mukama wange yansanga ngamba abantu nga baali balina byebanjumyako awo nempaka ne story byebanjumyako nga simanyi gwe amalire gaffe togalaba agesatu konza nti bansasula kukola tebansasula kulaba mukama wange ng'ali mabegaawo teri yanyega nti waali naye nga inazanigezako gamba nti nno mba nina okulaba ku kawungeezi ndabe kyekirimu mba nje nina okulabako ku gundi otegeera kati nze wenagira mu Kampala because my coming to Kampala nava Masindi ku BBSA Masindi okujja e Kampala nga bani abanfunira omulimu Bebe Cool Balamu Ndawusi bakubiramu Masembe direct yali show ya Bebe Cool nembeera MC kye nakola
nebba hosting je naba hostingamu like so they said no talina kubeera mu zino radio zeeno this is eno class ye Kampala tumutwale ne bakubira Suubi MD mandi awo lumunga MD Hamad Bogire Masembe yaddawa mwali siye publicity gundi wa Hamu Kigundu ngali mu sente nange munoonya mukama wange ati nze nasigala muyita MD Bogere Ahmed Masembe nkunoonya era akola sports mulungi yali mulungi anti yayigiriza nga balumasa abo bonna nga bali ku CBS awo so njagala tuddeyo ko wali katono nnyo ku kyagundi ekyebbaluwa wabadde ombuuza tebbaluwa weeri ebbaluwa mu gundi nayigamu ebintu bisatu munsonyiweko katono nzireyoko waliwo okulimba n'ogifuula nti it is real twabeeranga ne bana abasawo bano ebiseera by'abasawo bakanyire bwe bakyakira nnyo ku radio zijjukira waliwo radio station eno metro ono wavaako no bandowooza bayisinganya buyisinganya ekiri awo ninakyo gye nakoze ne kagata omwana mu comment n'agamba mukyali awo mukole ku research gwe funa budde bw'okutandika saawa 3 ogitege ono pacha wavaako Megatron ngaddako Megatron wavaako kwezi ngaddako kwezi bali kuli buli omu afuna kadi kati nze nali simanyi nti n'ebintu ebyalinga byakupanga kati lumu ntuuliramu omuvubuka eyali agenda okola London ndi ku radio emu bagita Spice FM eyo Hoima kati ntudde ndi waka nalina mu kibaala by then nga nkyali you know byabavubuka oli bwali wenywera kabiyako ne bambye jango tulire mu gundi nenzija kati omugagga nasooka nzize ebbali ono yeeyita omusajja bamuyitanga mizimu minyiivu emizimu minyiivu namuwulira ku biiti banzi olimba neno yali emizimu minyiivu yayina amatabi omumanyi kati nga nzize abangamba ye presenter agenda obeera namwe mu studio nga banzize ebbali ngasooka mpayo oba gyali 10 egy'ennaku ezo akwebaza asooka kuwenjogeza ampeezo twogera mbuulire eddiiru ki bweyina otambula nze nga sibimanyi jjukira nga nze nkola shows naye nali sikyazangako omuntu ng'oyo like okyegera nga maze emizimu minyiivu biki kati wali nja kukololamu nja kukola bwenti okyegera kati essimu zogenda okwata ze zino making sure essembyayo 99 kati abaakubanga amasimu bantu benga bali mu mmotoka wano ebweru wa studio nze ndi naye munda batyo bannange nze owegundi tozijukira omusota gwali gwannuma naye emizimu minyiivu wankola bwoti ne bwoti mwanange emizimu minyiivu oyo muwulidde togera tingi bye soda akameseji tuli ng'okawulira ndi bannanga nebaziza mulaba nga n'omulala kati awo wenamanya neŋŋamba bino obufere bya bufere nemmanya nti kale abakola program bwezi tebali mu ki mu sente business yes naye kyamulongo babire I presume kiina engeri gye kiyambamu ku bantu kuba yasoma n'abantu abalina ebizibu kiyambyeko ku bantu kuba alina bayambye but there are people nga ndaba nti balwanyisa mulwanyise mukazi wattu cause tukola business zino neera n'abafere babaamu n'abafere babaamu abatuufu babaamu amalwaliro titugenda mu malwaliro n'aga international abantu bafiira tebalaba era okukola eddwaliro olina okubeera n'eggwanika woona abateeka weebale nnyo tesi buli ageze mu international agenda vaayo nga mulamu tukola then we let the will of God gundi olaba n'abasawo bano baŋŋamba bano sijja bayita baganda naye ab'ekinnansi nabo bagamba mukama akole ki ambu akwatireko ng'okola kimugakuwadde eddagala amaze okusawulasawula okyegera nagamba mukama akwatireko ng'akuwa eddagala ogenda so nabo bakimanyi nti mukama gyali so nze okulaba Flavia mulabidde I think mulabidde ebbanga some good time because I used to love her things bye yakolanga nze nina muno abakazi batono nnyo benneegombanga okuva yava ku luyimba lwo ne lugwa basuna bene ne bajja bafifira kwe ne bakolako nekyali kikola show waliyo abantu abamu nga they are very oluyimba olugamba mbu it's irreplaceable waliyo some people nga you can't replace them nange waliyo abantu babasudiya nti okuva yenava kusanyula ewa bugingo omuteyaddamu kutereera gwagitandikawo ekintu kyotandisi kiba kizibu nnyo omuntu okiddamu n'akikola obulungi kiringangayo tunakola sheeno buli kanaku ne tubala nti tukola buli kanaku omuntu omulala najja n'agituulamu ng'agituddemu naawe biba tebinyuma there is that touch so kati bambi nze omuntu wabeera omulungi I really love omuntu oyo kati nze mu bakyala b'e Kampala Flavia was doing her things extraordinarily
with her waiting omulaba nti naye najja nanyenya nakola amanyi when to come in, when to ship in, when to do what, when to say what, when to, you know, she balances. Naye bano abajja ennaku zino nga ye akimanyi nti kubanga bano abantu kyebeerabira nti nno bino ebintu byetaagamu some uniqueness for you to be listened to oba for you to be watched. Neka kubeera the same today, next year, the other year, kichovola wali abantu abamu babadde ku radio ebbanga naye ng'oli amanyi ne bwagenda okutandika okugulawo show. Yes, ng'akimanyi nti oyera agenda atandika mwebale simanyi biki okyegera like naye come with something extraordinary. Leero kitandise otya okivuza otya okyegera be creative. Start in a way that yesterday they didn't even expect you. You know, mwebale nnyo bannange kayimba kavudde King Saha ne bwe nnonda ali omwana era ajja kujja wanagamba mwebale nnyo akayimba kavudde King Saha. Waliwo presentation eyazze sawa binaaba ku konso bamuse King Saha nasikana jjayo. What is that? This is MCing. That is more of MC. Yeah, like ateka yakayimba nabanga ayogera King Saha. No, I love that. I don't like that. Because you know what? Pacho, toba present. I like it. Nti me all my life I grew up nganja kubera a DJ in the club. And indeed I did ko nembera ku Silver Springs Ginger. I DJ'd for like 2 years. In Hoima I did song a ladies night so wali wesigenda nighting ekiro nyizo kuba nighting asatu. So I was nali nkyali muvubuka ate nga jukira nkyagala. That's why kugambye nze kyali kyannemeramu olwekyo because nga mbane ku mic yange nga ninga akola kyo kyegera. So I would bring in that MCing thing still nakyo nekiteekamu because nabyombi. On radio you have more MCing than presenting. Because for me I think Pacho bw'owozze wano nti n'otandika like welcome to the show basebo ne banyabo abali ku Megatron Media wamu neddala n'okuba ekintu dakika za 2 mwezi n'ogenda mubulango bino n'osika koso n'ogiza ebyo binyuma nnyo naddala nga oli mu ku dance force maybe nga it's a Saturday because nalinji kozeke yo dance force ne Omulangirwa House kusemba Negus ni gas it was one night and every was like banange that tukomezere that chick, you know, because fenat wali high bulungi and you know the vibe was really, you know, vibe kale bangamba ndawusi yakolanga atabidi yenywanga muko sekko mulaba amaso olitatange mveka. I like that guy but he does what among the men who would do the dance forces was the late Alex Ndaula and Ndaula yakolanga ku capital aba bantu aba tewali muntu yali agezezzaako n'obasemberera Alex yakubanga tewali yali agezezzaako Omulangirwa House. I give you your flowers. The late Alex nawe mukama bannanga I don't know, those are the two men. Ati yayinanga ekiribi naye nga ayina engeri gy'akikozesaamu nga owuliriza radio Captain nagiwulirizanga nze Ndawusi yanjigizibwa MC ne I really feel I have the authority that when kwata mic I feel nga nze nina n'omuntu omulala nnyumira gundi Jacob omutuuze yankoleranga show bulungi. Jacob yali presenter mulungi dembe eno kuvaawo kubagoba bonna naye Jacob yakolanga show n'ogamba akasajja kakola So for me, I used to admire these people. When did I know Flavia? I knew her. Kubanga nze nali nina abachala benegomba ngamba yes ono bamuleta anti competition yes nsobola kutula muko naye nenda bantu yes I compete. So that was Flavia nga jam. Then the ladies I also loved. I used to love Titi so much because of the voice. That hard voice. But I didn't nga simanyi bwafaanana. And ngasagala nnyo mutuukeko mmanye bwafaanana because oba oli awo kyali badde kindeetera okujjamu ku kalaavu kange katonotono. So I always loved Gundi ne bwe yakolanga inanga show ku NBS gyakolanga naye nga sagala nnyo gikola ki nga njagala nze Titi wange ow'oku radio. And then wenzira mu stubbornness Rebecca Jingo nga nkolera that stubbornness gye njagala ne Rachel Namwangi. Kino ekyo kyakolanga bulungi ku radio pose super ya sala abakozi ku TV nedda kyangamba ani kati TV ogiraba Rachel tolina kyongamba ne ku TV simanyize kyono ati ngamba TV kubanga batono nnyo abajja gamba bano abantu bino ebintu TV twagala nnyo wano. Yes, appearance kati ate mu radio kyovola bati TV nyingi kati zirina abantu abalabikako obulungi naye magezi zero. Nina show gye nabadde ndaba ku Gundi era nabuuza abaana eyo obwedda nsanyuka munansonyi ojjoogera nabadde shoshi ng'omuntu aliko byayogera ate nga mukyala nze ate wobeera omukyala n'okola ekintu ekikola kibana yabadde shoshi
ku weekend gwe kebera abakyala babeerako ku weekend. Kati nze obuzibu siraba TV zaawo. Ate nange nagwa abaana be baali biriko kati I think they happen to love some song. What I watch on TV. Omanyi baagala nnyo ono omuwala kati aliko simanyi yani Nanda biki? Nando Love. Aha. Kinawolo. Waliyo ekirala kati bampologomo ba something. Terya muddo. Kati you even find the young ones. So I think because of that song, they had to tune in. So I was like, nenge dobozi lyabadde it had already irritated me. Whatever she's talking, I was like, this person came nga tali informed. Some people bagenda kumpewo nga tebali prepared, tebakoze prep. Naye because yali ali wanaalabika bulungi nnyo. Naye obwongo bambi. Temuli kisasalala. Kati ekyo kyenkugambye nti ennaku zino tulina abantu abalabika obulungi ennyo naye nga they are not well informed, they are not well equipped to come and give us whatever they're giving us. Luli oba oli awo twali tusaana okujja n'olimbako abantu bano naye kati ku mulembe guno gwa intaneti tojja kujja olimbe ojja kuŋŋamba by'oŋŋamba nga nze ndi wano bwe nti nkole research yange ndabakoona ki byaŋŋamba so nti nalina abakyala be nali neegomba nga ŋŋamba yes bano so Flavia was one of them nga nkolera ebintu byenjagala the fun, the talk, the what, the balancing and what ate nga waleeta omuntu era amanyi how to come in, chip in by'okubuuza ki ekyokubuuza yes ne va kubina abantu ennaku zino biba interacting n'abantu olinaotegeera oli n'aleeta omuntu ng'alinga banaye some show I used to hate nze Fifi yalinga kukukedde naye nga show yeyo yali ya ku Sunday yali yadde Sunday eba bagiyitanga batya kagundi kanayo cyane simatula katebo simabi bannanga ina lwe yayo kya Evelyn Lago mukwano gwangu ate ndaba kusanyuka bagize baleta makono simanya bagiyita naye makono abajja mu kubalumu bannange lumu makono ajja kufuna omuntu nga waya zaakolaki ayina bwe yabuuza muzeeyi magala simanyi magala nali wange because bino ebintu wetuba tubikola first look at the person you're going to interview bino ebintu wetuba tubikola there are certain things bannange ate gwe tolowooza nti oli wakitalo nnyo kuba maiki gwogirina bagikutunuzeemu ko gw'obeere guest who's to blame here producer webale kati gundi mumuleke makona ochegeera umanyi lwaki do you know that akola ina gundi matu anti kakati there are some shows eziyinza okuba nga teziri produce kati baba balooza nti oyo byakola is the right thing show eri produced bulungi era n'ebigambo byayogera biveeri era bamugamba bulungi gwano buuza booti kubanga bannange muzeeyi oyo bambi kyannuma I felt his age and I looked at one nga ono mwana omuto yabuza siganye bannange kambabuulire bino ebintu si byakubeera nti ojja olume lwaki oli musezi obba abantu suuno oli wa bisiraani bagamba oli wali yabuuza suuno omulangira bwati olina bisiraani bingi suuna wakola olimba bannange siraba show ze Uganda sijja kulimba era suuna yali ku TVM it was lunch time suuno oli wa bisiraani simanyi biki bagamba olina bisiraani bingi nnyo biki that is not the way you are so nga ate nnyinza okikubuuza inawe nekitakuluma naye ng'ate mbadde nkukuba yesuuna nga mpulira bagamba olina ebisiraani bino ebyogerwa nti oli wa bisiraani mbase kireze oli wa bisiraani ne mu ngeri eri polite yes oshegeera okay kati Flavia Namulindwa mukazi wattu ayagala kwesimbawo ogomba naye ebizibu nga bingi cause ayavudde ebweru ate ab'ebweru nabo bamwogerera bagamba mbwe yatuuka ebwerwa neyefunaafuuka ekitani mukwebaka n'abasajja awo ate ne Keizi yalya ate nga Keizi yagendera ku Keizi yalya mbwe abaana kubanze kyemmanyi Namulindwa yagabula awantu awo ono alya n'oli erya yemmeregenda nedda ye nga wakweganyiza ng'omunyomeddeyangukuweeku mujje mulye ate ebitaggwawo banange mujje mulye kati yavuddeyo bonna bamwekokola bwe bati Flavia gwe mmanyi bali aboogera amuddale babeera wali anti olaba omusajja oyinza n'ogaana okumuwaako oba Flavia Namulindwa n'amaliza ng'akwogeddeko nti yakulyako ate omu babiri Flavia Namulindwa ayina bakayita batya kinente ze kirya kisula mbw alina akasagazi bwe bagambye mbu kasalabe ekitonde ekisajja atandikirawo okunuuna emimwa bannaye netugenda ddi awo ebweru bo bayogedde
kati mukazi watu yagenzo komawo wano nakasongola walingayo omusajja jjukire nakasongola nga batugamba abasajja abantu be nakasongola bali abantu naye nga kituufu oli omusajja ye muzeeyi ali abantu bwekirabako olina gwe walabako yalya nga emboozi weeziri ne famire ye nga bawalabe batyo bawasana biki ate alina ku maini awo enakasongola waliira abantu naye bw'oba oyita kati nze ndalina akagenda enakasongola ku UBC nga ndoza mazeewo nga mwezi gumu naye nga buli wempitawo kabalazake atunda nno bintu obiri awo craft ebintu byekinnansi ebyo busuwa butaala butaade oba buno obweddobo manyi abo abatunda ebyo bintu so lumu mba ku ofiisi nnyumiza abanne mbagamba naye buli wempita wali nga ngenda ka supermarket musajja wali aba yeekoma nga buli lwandaba nebaseka ne bagwaga obweddobo agagenda kulya ngaakulabisa ettamasaba osegeera nga ndooza tunamu nalaba essambi naganga kati eryo ndiriirako ndooza wiiki namba akuba mukalo so naye simanyi ebyo ebyogerwa I don't have its evidence but life is hard awantu awo nalaba ne gino begati yataddewo post nagamba tukomawo baŋŋambe bagenda kukika abantu awo taata ne maama naye nga sirina kyembaleetedde waliwo abantu anti Trump gino emyaka ena egya Trump bagenda giwuliramu naye ng'omuntu yenna eyali badde ate yekka nonno megadi yaludde ayinza okuba ayina oba ayina ne documents ze nga zi documented bulungi kitegeera because my elder brother is also there ayinayo n'abaana kati babiri the first born is I think 12 or 13 because baawukanamukko just emyezi n'owange so for him nabaddewo so worried nanga anze totya nze ndi fine gundi ye yasaza amagezi Flavia naye ate kati ebizibu byalina omusajja ono obuzibu buli awo aye omusajja amwogeredde ebigambo omwana wange yafa saabitegeera sinakyo defi alabika yamutuka nangambye omukasajja ngaayogedde ebigambo anti kakati ayinza okubona omusajja naye okuva ebweru okujja eno yawuliriza bigambo biri lwaki bino ebintu tebyavaayo nga Flavia tanaba kwawukana ne Case don't you think Case yayinza okuba yeyafumbye oba be bafumbye ekintu kino ne batandika okitambuza mu bantu lwaki tebyavaayo oluli nga tebannatabuka na Case okimanyi nti baatabuka gw'obadde okimanyi nti baatabuka ate nga mu kuvaano Case yagendera mu migundi gya n'atuukira ne mu mikono gya Flavia kati kyekyabatabula nanda simu n'otateekako mwe yatuukira okitegeera ne bakola nga buli kimu ne shows twazirabako okitegeera naye nga bw'omanyi abantu batuuka tukola ne tumala ne twawukana tebagamba nti nnakola naawe paka okitegeera naffe tulina be twawukanye nabo naye we tuba twawukanye naye byamirimu bibeere byamirimu tonjogerera bingi naye bangi tubalabe weyawukana naye ayagala kuteekeko ekibeera ayagala kukole bwati ne bwati okitegeera ebitanyuma so ekyo nze nnyinza obutaki I don't know ekyabasajja naye noono omusajja ayinza okuba nga obusungu yabufunye ku kiri ekyo ebibadde byogerwa nti yeegabye nnyo nti oba akoze atya nti oba biki ate ng'osanga bambi bwe yabeeranga eno omusajja teyabiwuliranga ne bwe yali bikoze ng'eno nga takola ki ng'omusajja ali eri teyabirabanga oba oliawo teyakolanga ki omanyi ffe abakazi mwe abasajja wemwegatta noono n'oli ne webakako oli n'oli mwe ekyammwe temukirabanga bwenzi naye gwe omukazi leero bw'abeera n'ono ne maybe ne bafuna obutakkaanya enkya n'abeera n'oli mwe mutulabanga bamalaaya anti kati tekinyuma nnyo pakyo kati nze nembeera n'abakazi bange bana ne baŋŋamba Megaton bambi alina abakazi be bana naye kati gwe pakyo ebana epakyo alina abasajja be bana kyekisinga oliko obulungi Megaton alina abakazi be bana naye nange anti kaakati awo tuli kati okiraba otya pakyo oyina bataata b'abaana bo bana anti munnange bakuyita mukazi ki bataata b'abaana abananga gomanye embeera eyabaviirako okubeerawo nti ebyo bibeerawo nti maybe natwayingako wano ne bigaana oli nagezaako wali ne bigaana nagezaako obufumbo obulala biki ne bigaana ogamba kubazaala obuzaazi oba okubeera nabo nti kubaza n'ozaala abaana bana mu bakasajja bana kyekiri gundi kyeyagamba obadde ogamba nti kunyigiriza naye Aruna yayimba akayimba mukwano onoba lwakuba nazadde bweru gy'olaga alina abaana ne maama kakati awo abakazi tulina kubeera guma ate omusajja kasaaba nga akuwa buli kimu oyagala ki nze nina kyali wange yaŋŋamba nze wano omusajja mmanyi alina abakazi aba naye nze omusajja ampa kyenjagala newenjagala mmotoka kyagimpa siina gyendaga ate abasajja b'ennaku zino bano abaavu babulasiniga akubeezaawo talina kyakuwa akussa mukwano nfune muuki omukwano era ati gwe n'ofuna omusajja nga talina kyako tera nti olina ettama ligendera bweti n'ofunamba
naye omusajja wadde alina bakazi be 6 guma tuula oddawa tuula kikyoyagala mulamu nga yali ampa buli kimu tewejjusa tewejjusa asirina kyenejjusa kubanga oba oliawo nalibadde nga situuka wano mugina emyaka kubanga yali mukuluko ate nga n'abakazi kyagala bamanye nti abeera mu bakazi abo otegeera ate nga kati ye kyeyambikisa amaaso bwe mugamba leero n'emmotoka njikooyi ng'aleeta endala yayinza okuvaawo awo nga bw'amanya nti anyiiziza nfa ssente eyo wiiki yonna gyendi mugundi nga neewambye nfa ssente akubira nagamba kozi wangambye ayagala za nviri naye nga ate tewabyogedde nako ng'omugamba gwe yite eno toyita mu kamera ng'aleeta za 3 ofubuka buno bwebyebufuzi buno kayita mu kamera mwabaki bafubukamu otegeera tugenda bagobawo nayita mu kamera sebo kabaze bakalabe naye nga byonna nja kusalamu kamanyi wano we balaba naye nga byonna kikyafa tiyakukumira awo mu mbeera nze nga ni mwana muto naye nga ye musajja mukulu ate abakazi baalimu bakazi bakulu biki kwegamba nga buli lwadda oba oluusi oyoza osanga engoye ze mulimu ebirimu neŋŋamba nze omwana w'abandi omuto nja kukola ki nja kufiira bwereere mwabanga nga buli mukazi buli agolodde buli ndoozi ayagadde okolaakolamu kyakoze ekyo kitegeera oluusi eno bagisazeeko oluusi nosanga akadagala nga bakatungiddeko oluusi kakyo kitegeera ate abakazi ennaku zino mwegumbulidde abaana abato abawala begumbulidde okwagala abasajja abakulu banna nze munnange kale nze nali mwagadde kubanga nali mwagala kubanga nali ndabanga n'abavubuka sirina kyembafunyemu obuvunaanizibwa ye yali abuyina naye nga kiri ekyokugamba nti atambula kati we nalaba ebyo byonna nga bayinza okungendera mu basawo that is one ndi mwana muto oba okundeetera obulwadde kyovula nkuganya nyinza okuba nti saalituusiza ano nga nkyali mulamu otegeera kubeera ne kati mumusanga naye ng'olaba obulamu si yooli owedde yali anyirira nga akuba ekikalu weebale nnyo so ayinza okuba either waba teyafuna bulwadde bino ebintu by'abakazi bye bagira bakola ki kuba abakazi tebamanyi nti gye muko mukola ebintu ebyo nga mulogo oyo omuntu atuuka n'atuuka bamukyovula ono asigadde eno oli eri atuuka osala ekkubo agamba oba kitegeera bakyo tuddayo wali why do you think that case bwe buzibu nze ndowooza ayinza okuba propaganda be babitandise n'atandika okutambuza erinnya lya ate bagamba olugambo luli aweebwerwa ate bannayuganda tebeeyagaliza weebale nnyo kituufu I don't know kyokka nga ate muli kunsinguyira gye mwali badde mweyagala ennyo ennyo nnyo nze njukira we nnali Arua eyo radio gye nasookera ddala okukolerako nga ffenna oba oli muteesa oba oli mukyoli oba oli muganda oba oli solongazi wasala kaluma n'oddeeri nga ffenna tweyita baganda solongazi oyogeramuko ekigambo kimu bibiri oli otya ndi bulungi nga tulina n'association gye twakola mu Arua mu West Nile etugatta ngero olende munnaffe naye banaamuwa transfer ne bamutwala ennyendo tukolamuko kagundi ne twekolamuko ne tukuŋŋanya obuse ne tugenda kulumba gindi tugende tulabe ku munnaffe tugenda gundi yalwadde tugenda okyegera ng'era twakola akantu kaffe ka cross kaluma nga kalungi nga ffenna batuyita baganda naye nga si buli yali girimu nti yali muganda okitegeera so ti bano bali eri bagwira bali beeyagala nnyo okitegeera ti ekizibu ekikutuuseeko nange kiba kinkola kikuluma nti gwe wooba okyayina empapula kati ng'ebizzeewo nkwekaako ewuwo njira mbeerawo ko nga maybe we kiba kisoboka nkole empapula zange nange normalizing era it takes a process okukola ebintu ebyo oba mbuuliraako guide me on how you got yours okitegeera sinafuna teeka nti oba kezi yandiba mu kintu kino nze bwe ndowooza naye we kibanga kyaliwo ate okubeera n'endowooza negamba nti bano kozi bategedde mbw ayagala gomba ne wabaawo abantu abagala okwesimbawo nga be balwanyisa nakyo kisoboka because politics is adategeba ate nga buli omu asobola okikola ki naye kyensinza okwagala pakyo tannavayo gundi Flavia tayogedde asidisi era ng'omuntu yenna omuntu omukulu kati omuntu akuze mu birowoozo okuva we yadda wano aludde wano ovaayo n'ojja n'oyogera kati ate oba oyongera bwongezi gundi kati asirisa asinga ate ono omusajja ayogera ebigambo asooka amuleka ayogera ebinaamuggwako ye asirike nga haaji omusajja ajinge zuula bwe yajja n'ayogera n'amala n'ayogera teyadda mukwekuba yekka naye zuula yali kati noona asirike zuula noona asooka asirike nine yali awulereza zuula natudde naye maaso ku maaso nagamba amazima gali nti aji teyakwata ku mwana naye munnaye nze nalugwamu ng'ate nina sigala eno nemugamba navaayo dda naye sobola kwogera mu mawulire awo nembata so kati ebintu bya famire ebimu ebisinga omusajja oyo lwaki avaayo leero ng'alaba nti Flavia agala kwesimbawo nakyo kibuuzo kiri awo omuntu kyalina okukola ki why now why do you come out now emyaka emeka nga Flavia abadde naye
emyaka emeka Flavia lwaki Flavia yava Buwe yali abeera n'agenda kuba Flavia used to rent at first nga ina waabeera lwaki yagenda muziri kyogamba ye strike n'agenda Masanafu nze gye mmanyi Masanafu simanyi walala ye oba walala wali nyumba za Masanafu zindaba ze ziriko obuzibu otegeera kati nze we mmanyi Masanafu because I've ever gone there ku birthday ate bino eby'omwana okufa so kakati eby'omwana okufa omusajja lwakomawo ate omwana lwafa kati ate nze embuzi yange lwebuze embwayo lwepamu obwoya kati nze Katonda nze nalabako n'omukazi yeebakira omwana era naye ne bagamba nti nno yali akoze ekyo ate bagamba n'abakazi abalina amabeere amanene gagira omwana yeebase ennywanto ne zimugwa mu nnyindo ne bafa annange amabeere tugenda era nze nedda era osobola because nange kennyini amabeere gammwe gassa abaana it is true kisoboka kati nze omanyi kyenkola ku baana bonna lwakuba ate ono naye yagimmenye muteeka akafaliso ke anti kati waliwo waabanga akyali muto nnyo naye kati kyokola nze what I do mbeera ne buno obufaliso obumanyi obw'abaana obeerako akatimba naye nkayingiza mu bed mwennyini era nange mwendi nti on the bed she's in hers ne muzza waali nange ndi wano tiwaka ne mujjayo ne muyonsa ne mmaliriza ne mujjamu gundi empewo ne muzaayo ne nkaziipinga nange nenzira wano okay katusabire mwana muwala Flavia Namulindwa abeere nga avunuka ebizibu bino finally nga tunaatera okumaliriza sinza genda nga tetokede ku nsonga eno manyi bantu baffe bonna batulekera industry naye ffe tugisitudde tetulina buzibu Fida Queen video yazze ng'eragira ddala nti ku luno gwe yabba bangi naye ono yamukwata akavidiyo ng'abalobweta naye nalabye nga sente baziwa muyala okusinzira mu face expression ya Fifi ng'omulaba muyala nnyo yazikutte naziba n'ateekawo bwati ng'omulaba muyala yali amanyi bamukwata kuba tosaba kunga yagamba omukazi nze bamumanyi risiti yaki bamanyi risiti yaki like Fida Queen kino agenda kivuunuka atya cause family eyo naye yagitwala wali ne information gye nnina nsoboga tebakyali bonna eri Canada be babaana bentera okuwulira nga boogera mu background oluusi nalina byakola n'aboogerera oluusi n'Oluganda beebo bali gundi Fida Queen ekintu kino tebakyalina ensoboga lwaki yeyita mukyala nsoboga omubwazi muti okuswala kati gwe Pacho senga life yo yali mu camera nga sweetheart tumumanyi jukira muti okuswala ugakinalabika kitya kangume kiba kibe wali ebitagumika kati wali ebintu ebyo byesaguma kati ngoyo gwenkugambye era naye wenamukugamba era oyinza okubumanyi yaliko manager wa cream ensi yonna yali mmanyi tabajalu ate ajaluna yali manager kati noonyerezaako yaliko manager waayo wa cream production ate abaana beerira mu cream awo mwegabanyanga ate era ekirungi newalukagga nagenda tuwa information naye kazibu kapa yatera okugaba information bonna baalingamu abo naye abaana nga beerira mu bandi ono wakumalanga akuwaamu ono yokka wakumalanga akuwaamu lwaki otandikidde mu Eagles production Eagles beerya nnyo simanyi ate ogambe twandikire ogambye nti nno abaana nga beerira mu bandi kati otandikire ku bandi eyo banga bampane ku mboozi mbweyo nga mugenda eyo ewala kasabalaba kapaco nga kalungi ko tekagendera mu baasi temwenyiga paco gyotuule mweno nga buli omu alundamu ekinyirira ngaakivuga batuuka mu kibira ekinene ng'emmotoka efa musula mu kibira omaye byalinga mu mmotoka ezo mmotoka za Eagles ono alya n'oli alya emirigi ono alya n'oli alya kwegamba abaana ne babali awo yembozi gye nafuna Fida Queen Fida Queen cause ndabi kati abantu bavuddeyo bangi I don't know kati who's to blame here some people abamuwa sente are the ones to blame why Diro yateekawo kampuni nti atwala abantu ebweru okitegere though ne Fifi kati kale ffe tubeera ne connections ezisobola I can connect you to somebody okitegera naye ebintu ebimu ebidiringa ne transactions oba oli awo oluusi onoonya newoowoleza Fifi nawo noolabaaagala muweereza abantu lwekyo owolereza Fifi no like wosobola okukola ki nti ogambe nti no
because kati akatambi kafulumye kati nze nasooka nendaba obuntu obwasooka cause omukyala yasooka yakubira Namukasa essimu yasooka nakubira Ritakagwa Ritakagwa nakubira Namukasa essimu ne tuteekako omukazi omusajja omukazi ng'alaga engeri yonna gye yawafifida Queen State n'okuzimusindikira 35 n'omulala n'ava yamuwanga mu installments n'omulala n'avaayo n'amuwa miliyoni 9 kakati n'ono avuddeyo nga yamukwata video ng'alaga yamubba yakozesa okutwala abaana be nabiki byonna nze fifida Queen nange yali wakunzi kuba twali ku baba nudi nangamba notumwesiga nali ngenda zikwata nziweyo okutwala abantu nga njagala nange nali nfulumu nede olaba then ebintu we byaterera ne ngamba lwaki ngenda kansigale wano abantu bagenda ne batwesiga abantu bagenda ne batwesiga ne batugamba nkoleraako kino ekintu oba oliawo kati ndi kuleta incident mwosobola okufunira sente omuntu mwakuweerereza sente munkolerayo kino oba oliawo tugeze wali oyina gwobanja nongamba pacho nkoleraako kino omuntu ono mubanjiza sente zange ebbanga ddene naye aganye okumpa naye nkuweereza amafuta gagwetaaga kikonze mpa amafuta na kino kubanga omukubanjiriza nangenda ntandike process maybe ya police oba nina abanene bemmanyi betusobola kukola ki naye olina okumpa amafuta olina okuntambuza olina okukola biki ebyo byo babadde nga babituweereza naye kati just nkuwa example nti gwe wewalemerera nze bwe ngenda nennemererwa abantu abo abebweru nga gagundi yalya ssente zange teyankolera I'm giving you this incident oshegeera nti yalya ssente zange teyankolera oshegeera naye nga yeerabidde nti ye yagezaako n'akola ki n'alemererwa kwe kumpa nkole ki ngende nange mmugerezeeko kati ayina bukakafu kimbunze so akulemererwa that is a different incident obadde okimanyi nti ebweru eyo abantu bangi gye bali ngasobola okuweereza sente genda okola ekintu nakiri n'akuwa na buswazi naye mu kwogerako ayinza okwogerako ngaeyakuwabuwana nabwa sente obadde okimanyi nti gye bali eyo nga just gye bali kwonoona amanya oyo namutuma nkolere kino nakino balinga babanga bayimbi wano mu Uganda muyimbi omuyimbi akusindikira emitwalo 5 naganyamba onkubira akayimba kange kati n'omukubiramu obimanyi ebya radio n'omukubiramu oba TV kwenze nakola nnyo ku TV n'omukubiramu sente sengola teziwedde nayo kakati olumala ngagamba oyo namuwa sente zange takola tayogera sente yayogera bwati bebo okitegeera namuwa sente zange takuba nnyimba zange oyo nze tombulira biki bikyokyegera natandika okukola ki naye kale people have evidences naye nze abuuza baali bamuwa sente under which circumstance yali yalangako ku bukedde we yali akola nti no antwala abantu ebweru oba ye yakyogeranga bwogezi ye yatandika ati yalanganga ku peegi ye oba process kibano bwe bakola kikiringa kati ng'olaba ne gundi namulabye yalabiseeko neera kaduuka ng'ali ku TikTok nga agamba abantu biki naye anyirira nnyo ali kusendeza abandi alya nti naye process kimwatandika mutya okujja omukwasa ssente siganye banange waliyo ssente ezimu naye gwomanyi miliyoni 35 waliyo sente ezimu nga nyingi nnyo nga you have to ask for its whatever pacho abantu abo kyebakola gotobera nnyo ku TikTok kyebakola ajja ku live ya TikTok n'atuula n'atandika okwefuulawo amagezi najja banaye n'abagala okubayambako akayisizaawo wadde talanze remember ko live nga kuliko abantu nga 5 wafunako abantu 20 bajja okugamba abalala abo nza fida kweni jukira baba ina amanya fida kwena ajja kunyambako ne babbirawo abantu wadde talanze naye nga TikTok etambula abeera ku live n'abantu 10 bafuna abantu gundi nga bamukozesa nze ngamba bamukozesa Chosen Becky alina company yali alangira ngagamba eno yantutebula ya 2 years ago simanyi biki naye mukumaliza ate okumanya nga tebakibala bulungi ekintu kyabwe bamalaawo ne bamukwasa ebbaasa nga kiraga teyali ali bakolera mulimu ne bbaasa ye ne bagimukwasizaawo eya ssente nga amaze okukola kikuti ne ŋŋamba era nateekawo comment ne ŋŋamba Becky era nagenda n'okusanga comments ezimu nga abantu bagamba bweno bwona olimba abantu gwe bagenda okukyawa ng'obalimbira mu kampani eyo bbaasa gye bakuwadde yaki okitegeera nti lwakuba oli ayagala manya ssente zaali zirabika okitegeera nga bamwebaza ndoozi bakolerako kagundi akondooza bamuyita abakoleko ka TikTok gundi katambule kuba Becky ekyamazima alina abaki follow alina abantu bangi okitegeera so ndooza bamuyita abakolera akantu kayo kakoleki naye jjukira kati gwe olina erinnya oyina gundiyo nti wano wekinakolera kyonna kampuni eno wenafuna obuzibu bwe papa
gwe basooka okukola ki okunoonya okitegeera gwe bagenda ate bagenda kyawa gwe ne music wo bamukyawe bakube bakola okitegeera Chosen Becky ye yamutulabira gundi ye yamutulabira okitegeera ekintu ng'ekyo nti gwe omuntu alina gundi so kati abantu balina okwebereramu omulina okwebereramu nenamu abantu abalina amanya paki otuula wano n'ogamba abantu ng'akwesize yagamba amanyi paki oli bulungi anti ndi bulungi naye nze mba njagala nnyo ŋŋambe pacho enkyantwala tugende ku ofiisi eri gye waŋŋamba esobola okutwala muntu ki oli gwe wagamba asobola okukola ki njagala nnyo tugende nze naawe olabeyo nti nange webinnemeredde naawe osobola okukola ki okitegeera osobola ogenda n'ofollowing up tugeze wazimpadde jjo motoka ali nekuba omuntu n'afa nga saakulazeeyo kati osigala ogamba ki ate waliwo naye jangu ogambe bannange gundi omuntu oli wa office gye wagambye nti esobola otuyambako nsobola ogendayoko naawe ne tumulaba yo osobola kumpa ku nnamba y'oyo omuntu nange nembeera nayo yo osobola kwegamba nsobola okulaba yo nsobola in case of anything naye abantu bagenda ne beesiga omuntu because alabye awulidde erinnya ti ye gundi n'agamba kaŋŋenda nkolere buli kimu naye senga ojja neogamba nti nno bakulya sente zo naye nga newe naziteeka bagenda ne babuza yasasula nti ye newe mba nasasula miliyoni tugeze 3 nga nalyako 2 oba 1 kiri nti oli mu records bali bagenda kukola oli mu papula zaabwe n'abantu abamu oyinza okuba nga bamukolera ebintu ffe bino ebintu tetubiditamininga kubanga nange nina abantu beetera okutwalira mukwano gwange SMP Tours travel nti mufunira nange abantu ne mutwalira naye akola application eri bali be bamuddamu ate it takes time ate oyinza kola application emirundi ng'eno oba 5 bali okukkiriza n'okola ki nga leero ogisabye nga ate oluusi ebiseera ebisinga bano abantu balowooza nti wobeera n'asatu mu 5 nti kiwaddiira ogenda bali abantu kisinzira ogenda kusaba gundi ki oyinza agamba nti ogenda nga tourist balina ssente ezirina okubeera ku akawunti yo ze balina okutunuulira olina okukola eyo gundi yonna ogireete print out bank statement nti ku akawunti yange kuliko kino biki eyo omuntu aligendayo okulambula ne babala nti weebale nnyo naye kati oli ayinza kuba nga yamubala nti gwe buli kimuleeta 3 mu 5 ate senga kye yakola fifi tiyasooka nasekako ku akawunti y'oyo omuntu ne zireflecting akawunti ewa n'akola ki ne bagamba ono waba agenda kujja kulambula biki esente ayinamukko ezinamba ezaawo nga wiiki emu kyokka no bakadaba bamala ozikola ate Dubai Saudi bande bazigira ate ne baziweereza eno ebintu ebyekikola ki pacho senzo ndowooza mu byonna bye tukola siganya omuntu eri agenda okuyamba naye naye weebereremu si buli kyomanyi bannayuganda twagala nnyo bino ebintu byanze ndi waka bali kubinkolera kyobola boliaga nze passport njagifuna mu nnaku 2 sente zange nnina nga ondagamba nti pacho nkusinga okwagala ddala gundi Uganda ddala tosobola nsisobola ngonsinga okwagala Megatron no I can't because okitegeera nti twebereremu nti naawe omuntu omuwadde gundi but try to follow up omuntu akugambe nti ngenda kuwa maybe passport eyamangu mangu mu nnaku 2 oba 3 olunaku olwokuna lwaki tomukubira ye olunaku luli lwaki omugamba wagenze watandise bikolako nti ye pereza ku mpapula ndayo kuba olina ogenda mu banka osasuleyo simanyi gumu mmeka biki awoza abikolerako ate gwatambula gamba golina waka webase oli mugundi zoni yo gamba kasa oli namuwadde ye buli kimwangi nakiko akutambulire ne wa eros yakunonyeze sebo ne sitambu gwe jobeera ate gwe wali badde obyekolera so naye nga mu byonna ngamba tubeere balambulukufu naffe bafifi tubeereyo kati ddala fifi era okyasobola simanyi yazzeemu n'akolako kintu kyonna kuva ebyo ebintu ebyata afuna obudde ye namulabyeko alina alyeni sikina nti ye maama wokukabira ngali kuli ayogira mama okukabira ayogira kino ayogira kiri ate yafuuka mama kati yakubuulidde obadde oliwa okyali mu kuzaala kati nkola opera yafuuka mama wa kabira ate oli yali mama wa kabira ye namulaba ne gundi ennaku olutalo lulyawo Sanyambu yamulwaza ki amusaaja zero kaakati ate mama okukabira abuuza ripooti Joramu yafaaki byakyuse few moments later zakubuulira ekintu zakirimu few moments later mangu anga kakyuse mama okukabira kyakola omwana aye n'omwana agamba ojja kundaba kimafiya bona nyingira nange ojja kundaba kimafiya olutalo bwe lutyo naye nga tunakufuna nga di tukole nga show zaffe zino omanyi toli consistent nedda kati nze wano ku Megatron twamanyiza abantu nti tuba consistent we kusala olega kojja kakatajaga kubano buli mande bula jja kubano buli mande
akaziwe kapaja kubeerangawo buli lwakuna gundi ate mpa olunaku lwange gwabalumba tukolenga lwakumeka nkugambe ndi ndisobola ni kati umbalidde kapo baani kati tegeza buli omwe nedda wano kumpi nsooka mpozi mande yekaluba mande yekaluba nnyo kakati olwokubiri terukaluba nnyo n'olwokusatu terukaluba nnyo mande n'olwokutaano lukalubamu mba nina ntambi Tuesday ne Thursday between there tukolenga Tuesday between Tuesday and Thursday kati gwe you select kale tugenda kubeera nga tubeera ne pacho atubeere nga ensonga tuzikwasaganyiriza ddala nenga ebyali byambuza akimala kanjukize banaffe aba Victoria University basangi bali ku Jinja Road balina courses zonna certificate courses za 55,000 machinteke gena maso courses zonna baziina buli course gy'okwatako 55,000 nga otandi kukubira nti osoma course mitwalo emeka 5 mwezi nga nkola certificate kakati ate go omusomesa tosasula admission sasula 5,500 otandika okusoma kakati ate wa senior 6 gwasifuna principal passes ebbiri nawe tandika ate tukongererako ne course ya AI kwegamba Victoria University yazze kulema tusangibwa ku Jinja Road yagala okubeera nti weewandiisa jangu obeere ng'otukyalirako ne online kwetuli ng'enoonya Victoria University obeere ng'osomera ddala bulungi nnyo Dr. Muganga ebintu yabitereezezza ayagala abantu basome oyagala okuddayo nja kuddayo that is if byenjagala okukola abiina oyagala kola ki yagenda ntulo kati kuuseeyo saawa eno ffe tuliko Victoria University yeriko ku kyalo jangu nkutwale obeere nga osoma tumaze okubeera nti mbadde mutambula naffe wano ku mukutu gwa Megaton Media wamu ne Uganda ddala pacho gwe mbadde nayo nako olwaleero ku lwokubiri oba ku lwokuna tujanga beera naye tubeere nga tumulungula ensonga njanga kubeera naye olumu abeere ne Namukasa musibe bulungi mweraba